Jasmine, the beautiful original masterpiece of a woman. Oh, Atuse! With the first ever Lydia Jasmine live concert jatumye. First born Atatsi wako. Ngarumu magic hotel africana. Ono simu sikako ono wapayo. Chirikavian fresh manangi. Okwinga shinje mtwale bili. Vyapi mtwale tanu. Emezi ya milioni satu. Ndabili machi alikagadi mchisawe. Atenga satu machi. Aliku Colping Hotel Hoima. Omtwale kumune vyapi mtwale bili wona. Omwana yimbe bisoge na bimene goosebumps. Waktoka sendongo hit to hit. Murete biwala. Be first born. Ebiwaza. Sisi wako. Bibegi otabade. Nabi. Mkuwanja. Mveni noka pesa. Olo nebitegekebwa. Yasinka events. N'omulinda kuva ku makya kati bw'oyo alooza izida kikasuku live simanyi oba tunaakola obuzibu bwe tusinga okuba nabo bwa budde. Wali firimu Is the camera running? Hey, Why is it running that way? you want it to run how? Notice, you don't just... Ffe tubadde ssebo tukola. Ffe twakulinze dde obedda kamera erola nga wano awo okuva ne wankobidde. Yangu Obedda kamera. I had to make sure I get here by all means. Ffe obedda tukulinze naye Sendi wali muzungu. Why? Naye oludde mu Uganda empisa za UK wazivaamu. Uganda tulina ekizibu abantu bakola meeting. Ne boogera kamene batandika n'okukankana. Nina mukwano gwange ali UK bamuyita Sarah. Naye sikiwandi kati ndowooza bamanyi ebintu ebyo bye weekola. I don't think she's proud of you anymore. Yakumiitingako eddaala ngamba takei ayina engeri gyeyisaamu ng'abazungu. Kati train ebeekolesa egenda e Manchester. Kituufu. Ku bintu byeweekoze leero. Simanyi. But I sent through an apology. Manyi nekyo nakyo kikulu. And you said in 1 hour you were going to be here. Just a few minutes past the hour. Otherwise, we're going to be how are you? I'm okay, tutandike. Olumu njagala ne tukyusaamu koko tables. N'oddako eno omuntu omulala n'addako eno. N'omanya bwe kibeera. Manyi mugenda ne mubeera awo. Nga mumanyi kufumita bibuuzo. Nga tumanyi... Kati oyagala kumbuzaayo ku bibuuzo. Njagala osooka onnyonnyole ku Shalom. Mukunnyonnyoleko. Banneetaaga omusisinkana. Ani Shalom. Mukubira ajje wano. Simwagala mu kamera mwagalanga. Nti nga mukubira ajje wano. Mwogerezeganyeemu. Mba nteesezza bubi. Mugambe Sendi ali wano. Ate nno yali akwagala ku show ya Rem. Naye ng'obukambwe bw'oliko. Ne Sendi waki bw'obeera ku mikolo ng'okola oba mukambwe? No, they're busy. And you see, I'm not a fan of people who teeth around a lot. Otegeeza ki? Tumanyi abato ababeera nga tukeza to me they come off like Bazolo. Hey. You're not a fan of kusinika mu kiseera. Era kamaze ng'ojagaza emirembe. Ate banze ng'ojagaza emirembe. N'ekifaananyi gwe ngamba mbu smiling. I can even walk away. To smiling am bifaananyi. Smiling. What is there to smile about in a photo there? Oliwa. Oliko wa muganda wange. Sendi akwagala wano ku yaya. This is the beauty ayagala of yaya. Kukulirayo boiled rice and cabbage like of yaya. Abaliko ku Kasuku Live. Kindly forgive me. I'm going to eat as I talk. But thanks to my upbringing, you won't see food in my mouth. Kumanya ekyo kibasinga okukola ebintu byaffe ebi abantu otherwise, yeah. Yendongo yali mungi. Yarema. Okay, tutandike Ronnie. Jako tutandike. Katwanjulire fresh chat.
bakufulu mu kkola ebyokunywa ebya buli kika omuli juice n'ebika bya juice byonna bye wali owuliddeko kyayo wa buli kika ku mikolo basala fruits ez'omulembe ate nga nnyonjo bakola juice alimu simooko bakola ekifaananyi ky'omugole mu bibala ekitaabangawo abalala kye batasobola bakola ku buli kika kya mukolo omuli introduction okwanjula embaga baby shower birthday okukyala okubatiza bakola ne delivery bw'oba weetaaze bakola ice cream owa buli kika zi strawberry vanilla banana bafune ku Instagram ku fresh chat at 4 ku Facebook fresh chat kuba ku simu 070 nyanyanya 770 oba 0782 5 582 ne fresh chat fresh at its best. Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda omulanzi Jafari asangibwa e Nakisunga ng'oyitidde mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu ebyenjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'ow'ettulwala musa abangi ng'amajinni, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 39888 oba nooti 783 9888 13. Bansangawo gangana benagenda Bungereza bangana ki amasabu nali geze kutya bwene jaketi munnemeddeko mundi si bulungi kusala amasabu naye okay ndiye kaliwa mwana wa yaya akola nyama. Is camera running? So konkulire close up wana abantu bategere bulije embuzi eno bwewoma buba supu mwali nyakanze kaje bale bankolere ngayo special mbuzi nga temuli katunkuma toyagala katunkuma kati omubiri ogubeezaawo oti ebyo greens ebyoza mu mubiri ebyo katunkuma ngubeezaawo ku kisa kya Mukama. Katunkuma mulinze wali wa mujire kati gyemuba mukola mumuwe katunkuma naye obutamukayirira nnyo muteekemu kuka a drop of olive oil ng'oli mulwadde we mulinze wokka ng'oli ku kitanda naye ekinnuma era nze bojjanga nga ndwadde bino biddala bedridden tokkirizangawo ekyokulya kyonna omanyidde abantu bagenda mu ddwaliro omuntu ali wali fighting for life kana akuuma akamonitoringa kabiipinga oli n'agamba banyongere ku supu onamu ku supu omwo nyongere mu ddwaliro basabirayo supu gwe abantu beekola ebintu wali wabirabye nga bagenze mu ddwaliro. How do you get the guts to even eat food? Naye wali abantu abalya mu ddwaliro nga si mujjanjabi n'abantu yazze buzi n'atandika okulya. Nkugambye oli ajja kulaba mulwadde omujjanjabi ati waliwo bano abaleeta emmere nnyingi kakati emmere ebeeraawo oli olugira ng'abuuza Roni babadde batuleetera wano emmere nnyingi naye nkuweeko mulimu ki? Mulimu amatooke, mulimu akammonde akaboyiro, mulimu omuceere, ebyo n'ebyo teekako. Kati just come out of cuts n'agamba katono ndiye automatically agambye bakole mulimu n'engege ya supu mulimu omutwe ng'oli aselectinga n'ebitundu tuli mu ddwaliro somebody is fighting for life oli mu kulowooza mbu
Ku Talk and Talk show, by the way, there is something I wanted to tell you about. Oyine emboozi gye wanyumya. Waliwo abantu nga basatu abakomentinga nti baakula bwe batyo nabo. Gye wanyumya nga ssente ziweddewo ewaka. Abantu ne bakomentinga ano omuwala yagamba kale nze naffe taata waffe bw'atyo bwe yali nga bw'aba tayinaamu. Eriwe n'embeera ey'olwi saawa yonna luvaayo. Nga bw'aba tayinaamu. Kanji kunoonye wano komenti. Abantu njagala bayigiriza kimu. Omuntu omugezi ennaku zino. Wuuno. Walayi Eddy oyogedde n'endabira ddala ebyakubyanga mami wange. Era oba singa yasirikanga bambi omusajja nkutte mu bbwa walayi. Gwe. Taata waabwe yandooza yali amanyi ono ye Nalugga Fatima 2519. Naha nawe wanaga nti omusajja yayogedde embeera gye twakuliramu walayi Eddy walayi. Mwana musiraamu. Musiraamu. Ali ludda wakadaama. Simanyi. Ekinnuma ku comment says you don't get to know where somebody is. Tosobola. Naye gwe abantu nga bakulira mu mbeera gye sitategeera. Abantu bangi bakulira mu mbeera. Okomawo nga dadi wammwe yeekyanze ku olwo. Era I thank my parents for having brought us up in a very good way. Wakulira mu mbeera ki Eddy? Ewa mwana mwembooko yavuganga. Nze maama wange nga buli kaseera aba agenda okukuba bw'ati n'abawa ekigaana. Mwana gwe mbadde ngenda kukuba essaawa eno naye abantu bakyebase ojja bawogganira nga beebase. Kyotegeeza tuyagala ng'okukuba ng'abaawo ekigaana. Mbadde ngenda kukuba gwe ojja omusaayi naye abantu bali mu kulya mu kyambisana zaagala oteme emiranga ngo bawogganira. Mwana gwe mbadde ngenda kukuba naye sawa za kawungeeza abantu bakooye bava kukola saagala bawogganira nga maama Eva obulamu abamu mbadde ngenda kukuba. But one thing I would say which is strange ng'ate maama bw'abeera let's ali mu bagenyi eka waliwo ekintu oba baakigenderera nga bw'obeera mu sitting room alina we yatuulanga ng'alengera dining. Ennyumba z'olwaliro bazimba differently nti sitting room dining tewaliiwo kisenge. Okitegeera furniture yayawula n'olaba ti ono setting ndala nawali ndala. Kati naye ffe dining yalinga wano sitting eri naye ng'alina waatuula bw'ati. Naye singa aba n'omugenyi ali ne mukyala Pama oba mukyala Diiki Muganga sorry mukyala Muganga n'atunula bw'ati mukuba kyaka ali awo biki ne mukola eye contact ng'eriiso lyakuba ng'odduka emisinde paka mu lusuku n'omanya tabbu etuusa. Abazadde bedda bonna baali be batyo. Naffe jjajjaffe yalinga ng'akutunuulira bw'ati nga takonyeza ekigambo n'omanya nti nina okutereera buzibye. Naye gwe kirungi tebakubanga. Nze nange nzijukira bankubako ndowooza emirundi ng'ebiri. Nze nnaku ya nsi naye nze I was born omwana wa maama. Olaba nze maama wange ono ha deathbed yagamba basisita bange abaaliwo nti omwana wange mumulabiriranga. Teyayogera ku bo yayogera ku nzu. Nze maama wange ono ha deathbed and I want to pass here and thank my family. Era ddala bonna bandabiridde. Bonna. And maybe abantu abamu obutantegeera is because of my good relationship with my family or abantu abamu obutantegeera why you see me throwing tantrums when you come out to malign any of your family members. It's because bankoze obulungi obutagambika bakubeereddewo kati nganze the only way to pay back kugezaako omukwatako omuyingire nkulye ngalomu butereevu obaani gwe akuyingirira family member yet actually omuntu ayinza n'okunyingira ndaye
ne mutunula ne musasira ne ngamba basasire kitange nze ndi ku warning ewo wagamba koddamu omusajja omwesibyeeko nnyo kuba bujabu ate nga mukwano gwange nno juzi yankubira ku ssimu nagamba oli otya nga ndudde okukulaba nga Ben yagamba ne ngamba omusajja anjagaza ayagala kunzibako kacyono. He's a very calm man. He's a very calm man. Ne kati leero nina ekibuzo kye mbadde njagala okubuuza Eddy. Emboozi gye tugenda okwogerako. Baali bakwanyeeko omuwala. At the peak of my life on stage in 19... Waliko ku stage? Yes, nga ndi mu Emitos. Ng'okola ki? Nga nyimba ssebo. Eddy wali oyimba? Mu Emitos ssebo twalina ekibiina. Naye okusinga twali tukola nnyo cover versions. But when I went to England, I did one song, one of my own compositions. No recording? Okayina akayimba ako? Unfortunately, oluyimba olwo nange kenyini ndunoonya. Era bwe ndirufuna kyenzijukira omusajja yalukola bamuyita Jeje Otieno ali Bungereza eyo andakyaliyo mulamu. Simanyi oba nze ntera ogenda Bungereza ojja ondagirire waali ndokuggireyo. Ngenda Muwanga bamanyiganye bulungi ojja kuŋŋambira Muwanga. James Muwanga. If you can find Jeje Otieno nampa oluyimba lwange. Baali baluyita batya? I can't remember the name. Nejjukira bwe lwali lugenda. But I had dedicated it to my ex-girlfriend. Mwaka ki ogwo? I think nalukola mu 95. Eddy Sendi. Wanju? Mu 95 walinga already oli musajja mukulu. Sadi musajja mukulu. Oyimba n'okuyimba. I was young. You were 20 what? I can't remember. But you were in your 20s. I don't know. Akati mulina okugenderera. Oli ajja kugamba Felista nti wali 20 what? Nga Felista yali mupulani. Sendi. Newankubadde oyo Felista mwana muto naye wekumire mu position emu ewuliriza tosagasaga nojagwa mu ggabo olujegere lujja kuluma ekigeri naye bye ebiseera studio ng'omuntu asobola ojja affordinga mu Bungereza. Nali ku kyeyo. I saved some. Nga sente oyinawo. Kati wali oyimba ng'oluweereza your girlfriend at the time. Twali twawuka. Yoyo gwe waŋŋamba gwe waleetera ebintu. Namuweereza ebintu ebikola saloon. N'abirya. Naye Sendi bw'oba mu muhabbati ate obeera mulala. Ekitegeeza wakalubira awo kuba ssebo Sendi omuntu okulya ku nnusu yo kati. Anti aba muwangaazi. I have seen it all. And nina bye nayiga. And kino nkyogera nnyo. Togabanga ssente ng'oziwa omuwala ezikuluma. Kikyamu. Togaba zikuluma. Why? Because any minute she's going to disappoint you. Actually, disappointment is a must with issues to do with women. Yeah? And the same way, disappointment is a must with things to do with a man from the woman. At your kwewala that agony. Ne kale sente zange kale oyo ne muwema kebisera byange de ezikuluma tozigaba. Wonna wabanga acyankalana mu bwati waliwo gaayi kati yafa bozi njakanyumya tiwali mutawaana gaayi oyo baalinga bamuyita Johnny. Naye Johnny nga mukyotala. A lot of people thought nti yalinga abeera nnyo ne ba bleak abo. Nga balowooza muganda waabwe. Era naye nga mu circles ezimu yeeyita Johnny Bleak. Naye nga yali Johnny. And I think yali mukyotala w'abatooro eyo.
naye yalina akantu ke yakolanga nga bwakwana omuwala ng'amukwasa ssente nga bwoba ng'olinamu ku ssente zaawo ng'azimukwasa omuwala yaba nazo kati lumu ng'asula bweyogerere baba bayimiridde ku Diamond Trust awo balinda taxi ezidde bweyogerere ng'omusajja tava eri tatandika kwekyanga na mukazi ng'aga nti mukazi we Johnny ng'agamba bana sooka olindemu katono nga tonnamutwala sooka omala okumpa eddene lyange eryo lyennakuteresezza ng'omuwala abikula ensawo ng'ajjamu ssente za Johnny ate omusajja nga yeesika Johnny ng'assa ssente ze mu nsawo ne taxi ng'agivaako bana bano balabika baali baddawa nga Johnny atambula dda siro booti ye yalimu naye banaani abantu okuyiiya bakujja dda omukazi olumukwasa ssente zo ng'omusajja ajjiraawo mbu mukazi we ye teyatawaana ono olwa otegeera ebyo bi kale gwe ate oli eno oli mubwezi olina musajja mulala mpitaako bana sooka olindemu katono alo sooka ompa eddene lyange eryo erira mu nsawo yo omuwala n'abeera n'ayamba mukazi actually sinamwala mukazi n'ayamba n'aggula ensawo n'ajjamu eddene lya Johnny n'alimukwasa Johnny n'adda towards robot bano ne basigala nga bagenda ebweyogerere eyo theory ogyekumirangako nnyo towa mukazi ssente zinaakuluma it is bad kubanga olaba otabukana mwana wa nnyoko naye ate ono gw'osanze emyaka 2 chances are very high. Please aba commenting, don't comment about my salt intake. Okay? Bule yafa COVID yali tanywa munnyo mungi. Nase ndi gototya. Abantu gye batiira nti sukaali biki gotofaayo gogamba Katonda yakuuma. Mukama Katonda nkoledde ebyamagero bingi kyenva musinza. Bino ebirala byonna nze ate ebintu byenfaako ennyo is health and safety. Kunaaba mu ngalo. Kati ekyangoba ku sanitizer abantu abamu oba batabula biki bannange tuuka wantu n'ofuira sanitizer mu ngalo eno gadi mwana batabudde kakikamu era kati bwe nkozesa sanitizer waliwo sanitizer wa Wonders gwokozesa gwe nkozesa bw'atabaawo waliwo omulala bamuyita wa Olympia ebyo byebikeebi bibiri kati tuddeyo wali obadde onyumiza omuwala yakwana ku stage teyankwana ku stage. I was young, handsome, you know, 6-pack. Ndi ku Pride Theatre. Walinako 6-pack. Hey. Lekera Eddy. Njakuleta yekifana. Okotemisana asho yakatandika amangu agonkanyuze. Njakuleta yekifana. Totulize to go deeper. Tutatuuka deeper. Nakyo kisoboka. Omwana lumu baali ne munne omwana lwagita bwati nakuba essaso oli namugamba what have you done? Namugamba nti kituufu nagambye tugenda Masaka naye nze motoka ngiviiriddemu wano nateete yandivugiddeko ku fulaati taya paka mbi yakoma nateete ye ng'agamba eryanda likomyawo kyabadde akima e Masaka tekikyetaagisa akirabye ku poliisi enateete nakyamu akati this girl ndi wabweru awo ku Pride Theatre she walks up to me I can't recall the exact words but she told me what she wanted and I did not disappoint. She wanted you to bang her. Yes, and I did not disappoint. Hey, olwakusaba n'omugaa tugende. I think the next day in the evening.
in the next day in the evening. But she moved on now. I cannot dare mention her names. Omulaba alabako. Yagenda mu America n'okufumbirwa n'afumbirwa ne kati simukadde nnyo. N'amannya ge n'agakyusa. Simukadde nnyo kati. Njagala Kasuku ove mu bintu bya mukadde muto biki. What is most important in life is your contribution to humanity. Is your contribution to society. Whether young or old. Whether young or old. We've seen stupid old men. Same way, we've seen stupid young men. We have to accept the truth. That is the truth. Yeah, that's it. There are some people who are very brilliant. Yeah. We have seen people, everybody, most knowledgeable people know the KFC story. The guy was thought of as a failure and he hit big. He hit the jackpot at 65. It doesn't mean now wait until you are 65 you're going to hit the jackpot. No, keep trying. Keep trying. Ekintu okiguse. Kati gwe kitegeeza otambula owagadde. Omukazi olwali okugamba nti Eddy nzijaamu. N'omugamba enkya same time same place. Please appear. To have chased so many. Wali abakyakwana paka kati leero. By the way, nga twayimiridde wali naawe. Nze bagamba I need that young man. Ne bansongako. Era bwe bayita that young man. Gwe n'osooka mu maaso bagamba no, not you, the other one. Eddy Sendi ebintu by'emyaka obiraba. Wemanyize nnyo bivaamu. Look at what is your contribution to humanity. Era nange kyobobeerako ennyo. Ekyo kyokola bakiyita treating me with my own medicine. Butereevu. Naye Sendi omanyiira se. No, not that. Nyimirira wali naawe. Gwobeera young man. Bulijjo obeereyo ng'oyagala kiŋŋamba. Bagamba naye nze ne banteekawo ne Kasuku. Bagamba omwana oli ajje. Naye esajja ekkulu li Kasuku. Gyolidde. Sendi. Kati okolera ba TikToker. Anti kibbi bagenda osalamu. Bwe muba musalamu musaleemu. Naye ba sponsors ba advertisers baffe mubalekamu. And please give credit to Kasuku Live. Abalaba obuntu buno bannange mbasaba. Actually, I don't have a TikTok account. Nensanga nnyo abantu. Onyumira ku TikTok. No, when you need me, find me on Kasuku Live on YouTube. That is where I am. Yeah. Okay, that is my permanent address on social media. Awo wenjiwa obwongo bwange bonna. I met a guy nerinnya lye nali savings and namusanze Masaka n'akutumira nnyo. He's a medical doctor, though he was shabby in his dressing. He didn't look a doctor. Mani omusajja gw'osanga nagandi nze ndi doctor. Nze kanso muwumuza. Engadala ngola kanso muwumuza. Ayimiridde. Naye ono bayibadde na mu bisandozi. Naye nga yes, he was very happy to see me. Masaka akola wa Dr. Byansi Hospital. He was shabby when I met him, but that doesn't stop him from being a doctor. Yadde agamba ki? Nti akulaba Kasuku Live. Andaba ku TikTok nga ndi naawe. Era nangamba. Na kino kakigambiro. Mbere mulekerawo kunsanga ne mungamba Kasuku aliwa. Ndoza abera balowooza otambula nange mu nsawo yo. Oba abantu bakuyita kwamba nti you a ghost. Nange bambuuza nnyo Sendi omuleseewa. Nti andi mu mpale kati. Nze bwe mbaddamu. Naye ekisinga okunnuma. Ye muntu ansanga nampita Jenkins. Waliwo abakusanga ne bakuyita Jenkins. Siku mu 2 Nti Jenkins oli otya? Naye kale seega bagamba munze. Kale naye gwe omanyi nti olimu ba Jenkins nga 8. Omuntu wakuyitira Jenkins. Esaati ya Jenkins tunagiyingiramu banze 8. N'eryoka ekwata. Aba mujoozi ng'ajooga misana. Kati ennaku zino ekirala ekyajjawo ku kiri ky'ombuuziza.
I meet a lot of people n'omulaba nga tayogedde naye nga intentions zo ziraba ziri clear. Akutunulidde baati with come and eat me eyes. Waliyo abawala batunuza come eat me eyes. Nnyo bangi nnyo. N'omutunulira otunola hao nayagala kundya. Naye nange ne ŋŋamba. Tojja lya. I'm sorry I'm not on the market. Go home. Nga omugamba walawo kikuli mu mutima. Nga kindi mu mutima. Because aba tayogedde. Kati bw'ayogerera awo naga Uncle Eddy. Naye abawala bakambwe nali ne madaamu eyo e40 omuwala najja ne banne. Naswala nga Kasuku banange I love you so much. Nze Kasuku nkuwasa oyo madaamu byali kazi ne mugamba madaamu wooli. Namukuwako eriiso baati nanga nze besaagala bimanya ndi ku ggwe ne mugamba omukazi ajja tukuba ffenga. Omuwala naŋŋamba ng'omukazi awulira nja bakuba mwembi ate nkutwale oyo omukazi wo bya ne ŋŋamba najjiddwa ne weesika mu maanyi amangi nze natya gwe kyoba omanya nti natya omanyi naye bawala oba wakibakola ebyebintu abawala kiki nze natyamu waliwo ebintu ebikyusa ennaku zino. Edda wabikulanga empale y'omuwala olabe ku kabinake. Olwaleero olina kubikula kabina ka muwala olabe ku mpale ye. Otegere ekidubu ekityo. Kati society DOP gamba omwana andeetereyo bbiya gwe ntera okunywa nga ndi wano naye nga mutadde ne mu glass kuba tebampanga ssente za kubalanga. Nkyalimu mu frame nga nkyuseza position. Kamera gikwate bulungi tonvuma omanyi abo ba DOP bw'aba takwagadde takunyiga akukiikamu bw'ati omutwe ne gubanga ogusongodde ne gubanga omunene. Leeta bbiya gwenywa bulijjo nga nnyogoga naye ng'omutadde mu glass bwe balimpa ssente ndi boogera erinnya. Kati mbadde gamba nti trends have changed. Naye obadde bubi nyale badde kuluma. Wagala commentinga kuki? Oba olaba okkiriza oliira mu kamera. I've been very hungry. Obadde wabigoba. I don't like eating in camera. Gwasembayo omwana oyo yatukola ekintu. Yatukwata bubi nnyo. Obadde okyaŋŋamba wali. Kati trends zikyuse. Okifuna nti edda ebintu byali birala nga gaayi tatuukirira na muwala atuma muntu nze nina kutuma gwe ogenda omuŋŋambire ate ne bw'oba okomawo olumu ate neneekweka nga ntya simanyi mawulire kigooleeta. Olwaleero gaayi asanga omuwala n'akola bwati mpa ate n'omuwala n'atatawana naye n'amukola bwati ne bagenda. Okiwulira oba n'amugamba nti ozitowa kyenkana ki. Okiraba naye ng'ate sinti amusanze mu red district. Omuwala ng'amusanze na mu kyaki. Olumu mu kyaki olumu mu kifo kya buvunaanyizibwa it could be an office or anything. Omanyi Kasuku live erina microphone zayo ziri very sensitive. Weewala ogikwatako wano tekulaga naye abantu batuuka okuwuliriza nga bawulira kwakwa kumbe naye nga kitera kuva ku jikoona. Edda era abakazi babakwanisanga ssente ng'olina okuba ne ssente omukazi okujjamu. Actually edda ekyabangawo fame family motoka oba pikipiki mwana wa gundi mutabani wa gundi prestige okitegeera not physical money like today. Because nze I enjoyed some girls nalina pikipiki. I didn't own it but I used to ride it.
And yes, sirierabira era olulala nze lumu nayimirizaako emmotoka yali ya brother wange BMW nga ya left hand nensanga omuwala ng'ali n'eggaali omuwala ne muyita gayi n'atambula n'addako mu maaso katono netwogeramu nimugamba oba tofaayo yingira tugende omuwala n'ayingira BMW ne eba etandika bweti okugenda gayi n'ayimirira n'atunulira emmotoka I think nasooka abeera confused ngenda okulaba ng'alonda ejjinja nenyongerako ku muliro we yali kwatiro likanyuga ng'emmotoka egenze walanga takyasobola Sendi just because of a car. Embeera nga wanyumirwa nnyo Uganda eno. Nze ekimu ku binjagaza Uganda, the moment you have money and good company, there is no place you will enjoy like Uganda. Ate, when you have a brain, a functioning brain, you don't even need too much money. Mu Uganda to have okunyumirwa. Mu Uganda oyingira ebbala nga tolina ssente n'ovaayo ng'otamidde. Kyekyo. Yeah, it's a nice cold beer, guys. Have one if you want as well. Cheers. Cheers for your good health. It's sometimes good to have a beer over lunch. Tonyiga kwamba bobanga owulira nti ebyo byenjogera bibi. Omanyi olimu omuntu bwobeera mu mbeera embi oli ayinza n'okwogera ekintu biya si wa 15. Olaka kati yeeraga kasajja ako kantama banaku naye ng'ekimwogeza ebyo 10. Nze sinyigira abantu balya ssente zaabwe. Naye kati abanaku abalyokera aja Eddy, why didn't you first eat? Katonda yabawa abanaku bakuno yabawa. So obulamu bubaawo naye ng'ekisinga obukulu bannaye, it is very important, don't spend above your income. Don't fight above your weight. Can't you take let me be metaphoric. 2, gwetekawo kibatu. Kati abaana bakyuka. Olutekawo ekibatu yenga olumwaku wa price ye. Abaana balina price tag. Nze namukwano gyange bangi mba nabo mba muli mu balendo ngekuona du olina agamba owaayi omwana ono ndabikidde bulungi n'omugamba atakulabikidde bulungi wuuyo omugambe. Era ogenda okuddamu okuwula ekigenda maaso annemye nti kiki angambye ayagala 5 gw'olina mmeka mbadde nina 10 lyange ng'osobola nga lyosigazaamu oba ng'oli lwedde okulitala ti nga ndi lwedde olitala mugambi nti nina 10. Nina 10 saawa tuli mu 9 ogw'ekiro. Oba liyita nga liyita bwe liba teriyita ng'olisigaza mu waletiyo linaakuyisa awalala. Era olumu abamu ng'oli avuga ti kale mu 5 nvuddeyo kola 2 ng'olaga nange 10 nvuddeyo 15. You find a vintage point. A middle ground. Nga bagenda nga basanyuka. Okiraba? Naye emitwalo 5 oyo animal ki? Omeeja ateekako 5. Abakuweerako ki? Ku mitwalo 5. Lwe naddamu okulaba awali transaction eyo. Njakubuuza. Muliza ku bibuuzo ebyo kuba mbeera njagala nnyo manya Eddy. Era ngenda omuwala wakaabira 5. Mukwano gwange yenna ali baali mu mbeera eyo ngenda mugamba nti omuwala muyite njogereko naye. Mubuuze nti namukwano gwange Kasuku. Yadaabuuza nti 5 gajjirako. 5 kujjira. Lwakuba abaana nti bakambwe ennaku zino ayinza okugambira olugero mugamba abuuze nnyina. Angambe lumu nti ezo zitwala oziwe maamawo. Oba akugambe nti sumbuusa ya nnyoko. Emitwalo 5 Eddy.
ejje erimu ensulo zenkanaki tetutuukayo eyo saagala bintu bya Shukra Herbal Solutions ebyo aba yayita ku Shukra nina abantu bange nga yageza bbiini nedda naye akalanga ako ate abo tebalekeraawo kulanga kuba Kasuku Live eteka okuba bakolera ssente tebakyusa winning formula ennaku zino asasula upfront waliwo yali ajja nga ayagala space ye nangamba Kasuku kasooke nkuwa emyezi 3 mu maaso manti alino Shukura si wakunta mangu kati nkyali naye Shukra Herbal Solutions naye nsaba akatawulo kano babakakuwanga tokayisanga mu maaso kabera kamungalo mu face tukayisa nedda n'omusajja yakayisa ne mu mutwe nga ndaba nange nembitandika by the way nina ebintu byenjize mu bukulu kati akakatawulo waliwo ne kazini wange omu twaleba mu senior 4 gwe nalaba akoze omugaati oguliko blue band nze naye simanyi nti omugaati oguliko blue band bagukoza okoze omugaati kiri okay naye nga guliko blue band but at home in public n'ebintu nze bye nayiga mu bantu tebakoza mugaati whether kuliko blue band bate kuliko nze ngukoza but at home nga tewali mugenyi lwakuba abaana si balungi kutendekamu ebyo omwana yeerabira ate n'akikolera ne mu bantu omuleka byakulya but do people still mind about those things nti omwana akozeza omugaati it is called etiquette era ekyo kyekyawula wali abantu ababigoberera kati kiringanga ne buno bu napkin bwe bawa abantu napkin eyo tebagiteeka wano bagiteeka napkin ogibikka wano ku bisambi ku lwaki mane manyi olina giteeka wano weewala essupu kuyiikira ku saati oli mwana muto napkin ebeera ku bisambi kati ku bisambi eba ekolako ki ebeera ekubisse wano napkin ya wano naye abantu baffe bangi tebamanyi ate tebamanyi ate abasinga obungi tebakkiriza nti tebamanyi nti tebamanyi now finally Eddy yes man nadde njakubuuza ebibuuzo bibiri ekisooka oba baali bakwanyeeko nonga abaali bakwanyeeko ekyokulala wali ofunyeeko sugar mami sisobola kufuna sugar mami lwa nsonga one simanyi myaka gyange but obutamanya myaka gyange nze in any relationship I must be the one wearing the trousers if I'm not the one on the steering wheel it can't be tosobola kubeerawo nga bakufuga no but I have ever dated somebody who was older than me. How did I find out nti ali older than me? Nga bw'otunuulira omuntu n'ogamba naye ono alabika mukulumu kati ate nga asharing oba year of birth or something n'omukuba sisita bange abakulu omanyi maama abo yali baali laki maama baali bababatiza ne bafuna chance yo buno baptism card kati nga kuliko n'emyaka nze sikalina tokalina ebyaddala kati awo obuzibu bwange webuli kakati oli nze omukaba nga yasoma bana sister wange omukulu nsobola okumanya so this lady yali older than me naye era even then I was the one wearing the trousers okitegedde kitegeera and it is only recently kwagamba byebikyambiri byegambye nga boga nti edda abantu babikulanga mpale okulaba ku kabina kati babikula kabina okulaba ku mpale okiraba kati n'abakazi abakulu abaagala abaana abato edda tekyateranga kubaawo naye kyabangawo only in circumstances ng'omwana ayononese bino abaana abaagala ennyo okunywa omwenge kati n'abaako wagendo babano abakazi abo batundanga omwenge babeereddene kati n'asikiriza omuvubuka omuto nga balinawo kwegamba relationship awo beereddene talina musajja
so the young energetic man wali omuvubuka alina drink addiction kati ono afueling addiction ye asobola omulya in that drunken stupor ng'amuliira omwo naye nina ekibuuzo kyenjagala obbuuza abakazi abakulu abo bawooma kasoko omanye ebintu bya sex nze mbitwala bwe nti tekiwoomera amatama abiri kankozese bika bya mwenge wali ayagala necupa ya naira ennene waliwo ayagala akatini wali ayagala akasirimu sirenda akacupa ka walagi kali kakwota okitegedde tu n'abakyala gwe kikolera nze tekinkolera ate olaba obeera nga olina omuwala nga wali omwagala gwe n'omutamwa nga tomwagala oba atakusanyusa noddamu n'omusanga nga alina gayinga kati gayo oba n'akimanyako muli mu bbaala yeemu naye nga ne bw'otunulayo obutunuzi bwoti gayi akyuka omulaba nga aswakiira yeti gwe kikutunuzaayo ogamba oba ani yeetulusizaako bomu ono bambi naye nga ate yeggaayo olwo alaba akutte gold you know so issues of sex you can line up 10 people nga buli omu ekimunyumira oba ekimuwomera nga they differ just like Sebatoyo yagamba nti abayimbi balinganga byennyanja waliwo ayagala mukene waliwo ayagala empuuta waliwo ayagala emmale waliwo ayagala engege waliwo abali emmamba gye neddira so same thing with women lwakuba Afrigo yo yakiggala bulungi manyi kolabo ya Chameleone na Afrigo teri mubi actually that is the best answer Katonda yakola abakazi n'abalonjiya era abakazi balwagala nnyo okubaluwaana buli mukazi teri mubi owakataketake owakabina owaki byebyo neebibuuzo bye naadde njagala okubuuza yensonga waki obedda ntudde wano nina ensonga zange lwaki mbikubuuzizza nina kasave kendiko kati kitegedde baali bakwanyeeko ate era waliyo oyagaddeko omukazi akusinga obukulu nga si sugar mami kuba sugar mami kitegeeza sugar mami tabeera mukazi akusinga obukulu no sugar mami kitegeeza it's the woman bankrolling you kale ekitegeeza nobobeera awo nga omukazi akola mwaka edi awo naye yakuyiwamu nga mwenka n'emyaka abeera sugar mami okay as long as she's the one bankrolling she's the one wearing the trousers in the relationship Shalom yangamba yagala kutwala olabe ku ssabo ly'ennakawa ssabo lya Shalom oyo nange nina research gye njagala okukolerayo neekuumire mu kumanya omanyi olumu obeera mu bantu nga lumu nze omanyi sigula bintu waka nze nkwata ssente n'oteekayo nenziwa procurement manager waka wange waliyo procurement manager ogwo omulimu gulimu office of the wife to Eddy Sendi Kaduma kati procurement manager yagula ebintu kati lumundi abantu banyumya emboozi omanyi Museveni atukoye atutamya agende sukali alinnye ebbeeyi kati sikira eri mugenda nengamba emboozi njiyingiddemu ntya simanyi sukali abadde mu mmeka nenzira ebbali nenkubira procurement manager nemugamba halo sukali abadde agula mmeka wiiki nga 3 mwezi gumu amabega nti abadde ku 14 kati ali mu mmeka kati ali mu 9 nanga emboozi nenjiyingira okiraba Museveni n'afuukirawo omubi n'afuukirawo omubi kati so ebintu ng'ebyo bibaawo naye akalala kenja okusembayo kugamba abasajja musaana mubeerenga ne office of your wife erina n'ebyebeera nabyo
era oli bw'aba avaamu mu ofiisi eyo byaleka. Kati nze mukyala wange namugulira emmotoka, naye emmotoka eyo ya office of the wife of Edward Sendi Kaddwa. Kati bw'aba agenda emmotoka ng'agirekawo, okitegedde? Era n'essimu alina essimu 2 naye munze nagigula ya office of the wife of Sendi Kaddwa. Kiba kirungi omuntu bw'oba ova ku mulimu n'obako by'ohanding over, togenda na bintu bya office, togenda na company property. naye Sendi ng'oli musajja muzibu nnyo. Era enfuga njagala naawe obe nayo. Oli wagambiranga nti nsikamu ngomuga nti nga tonnagenda office. Sooka oleke company property. Kikyolekeza company property, emmotoka n'essimu bisigala emabega. Ebyo bisigala essimu. Era weekumiranga nnyo mu kugulira omukazi essimu. Akatalekeka essimu y'omukazi togikwatako naye ate talina kubaamu password. Mu kufuga amaka obulungi oteekawo olumu embeera noga nti mpa ku ssimu yange eyo, kati abakuweereza eno muga nti antegeeza eri gy'okwata. Abantu bagenda kugamba obukopi. Si bukopi. Bagenda kukulangira obukopi. It is a property of the office of Mrs. Sendi Kaddwa. Era wonna wagambiramu nti asikamu bwati ngomuga lindako nga tonnagenda ebya office bireke. Sooka oleke company property. Kati olwagende naki? Judgment tewagirabye Kenya. You came with the bum, go with your bum. Obukopi bubeera mu bana bagamba n'engoye zireke n'akaviiri kaleke simanya n'engatto string ebyo byomuleka n'abitwala naye company property yo togikola ki? Togitwala. Lwaki tetuva wano? Until next time, nja kulinda komenti zammwe kwekyo ekintu. Mubeere bulungi, mweraba.